kani wakutusako sinema ya fetandika tuchali kunyanjura filime etandika butandisi buriza no huro kuroga no huro kubona abona mutahi wanje akire nkaka kabisa akarugomba ganda 2S Films akafilm kal directed na Serunjo Gisiraji ni wor kumbuze cyo hona mazima kwirebe gare ne yiruka abantu nabajirukanza iwe wotakareba gokoroga a film by Mwanje Steven ni kusabon sasere buzima tenda manyira mwine kunzika no mo muntu kutaho ndizo iwe mwende cyo gamba tumusale kitambo tumukore ki umusiza reka tumuri tebakuriye nyama yempono ninga yembuzi yibakuriye no muntu bakangira kare mbori yo murogo hati kankore kiwe emizimu yabe mizimu omuntu bakamuri aho nkarebe cyaro reba kavuyo rebe nyigeneze yigura iwe akafilmu tukategereza sayona nikatahamu eno nyama bamuge ejine nyama ninga no mugenyi iwe film by Mwanje Steven wanchu baini nchizampora utakaferwa kani wakutusako sinema ya fetandika tuchali kunyanjura filime etandika butandisi kakano tanse tulaba abana bobuwala batugaba ni magezi Ronaldo yakulembedde abazanyi bonna abaana bano waliwo okuteesaganya ogenda mu maaso Mwanje Steven gwe gwamakazaako eryakabanana Kasire John Bosco wona awula ayagala kubanga atandika obulamu obulala era awulira ebyokusoma byamutamye kakati alina engeri gyalabise okuba neyogeramu ne maama we kuba maama ebiseera ebisinga ayagala bintu bino kulika ne babikwata mpola omugambe mami nga mugamba ni guva ne by'omuzannyo maama oyina mwatulira bwatulizi n'omuganda eby'essomero bikutamye era n'omubulira n'ekituufu kyoyagala okukola ayagala kulabika yafumbirwa mwana muwala ayagala kufumbirwa naye ebintu ebyokuddayo okwekwata omusobooza tebijja kukola omuwala ono ayagala kulabika yafumbirwa naye ne ssente ez'omukolo ogwo teziriiwo kubanga bbaawe mwavu webagaba bano balunkupe mugambirewo direct ndengera emyaka egikoyo okusoma bagala bagende mu bufumbo naye n'omusajja gwagenda mbu okufumbirwa mbu talina na ssente za mbaga kadi ssente zimama yalina okuzireeta oba taata ye mbw azitwalire olulenzi lukole ku kutegeka omukolo ogwo kati omusajja atasobola kuleka nti alina essente ezikwanjula omusajja oyo anaasobola okuleka nti akulabirira bulungi nga bwe kyetaagisa ekyatandika butandisi gayuga nga ye firimu yaffe etandika mu bulambalamba kano tukwate kuba oluvannyuma maama w'abaana bano tulengera maama agenda maaso ezadde kale maama agenda maaso n'okuleka ni omwana we amusanyukira anti akaviiri yakati nti nze kaako kagolodi kani gamugamba maama byonna ng'obitadde ku bba nina kyembadde nyala okugamba abadde agalayo ka ssente mbu miliyoni 4 ye ssente zaki zoyagala namugamba neesigenda zonoona omwana ayagala genda outside omwana ayagala genda bweru ayagala kutandika kukolerako bulaaya banna abali ebulaaya omanye ebulaaya eri omusana oba guba bacontrolinga tosiiwuka nnyo n'omubiri gusigala nga guli mu kondishoni namugamba siwali buzibu maama ebyana byabyagala nnyo kyetusooka okumanya bwe kimugamba nti nyala nviiri zikola nga zabalalu ng'akiwa ssente ekyana kino kigende kikole bye kyagala kadi kisabye ssente ekyagala genda bulaaya miliyoni 4 ze bakisabye kadi waliwo ekyagala ofumbirwa kyonna kitunula ng'okunoba n'ekyagala fumbirwa ekyali ntandikwa firimu ye mune yamugaye ni gwe maama w'omulaba mugambirewo ekituufu ky'oyagala kakati munnange aba ali wano maama nga gy'omanye ebyana byabyagala kyenkanyi mwana ng'oki kyolowooza ki ng'olinga omweraliikirivu bannange maama nga si mukazi wakweraliikirira stress ozijjawa mwana gwe nkaini maama nina kyenjagala okugamba byogeza kyegyo oyagala kuŋŋamba ki bulijjo njagala obe nga okikola nga bw'okikola bulijjo obe nga teweekwatakwata alina ebizibu mbwalina ebizibu kati maama mpulira bulijjo nina kyenjagala okugamba sinawe nkikugambira kyekimu ku bizibu ebintawaanya ekizibu ekyo simanyi maama oba onookikolako ne bw'ota okikoleko nja okwetuga kati maama ebyokusoma simanyi bwe ngenda kikola ebyokusoma awulira yabikoyedde ddala
ekikoyo okusoma kati sooka ombule mwana wange ebyokusoma ki ekibikujjamu kiki ekikuletedde okwagala ova nafunye omusajja anampasa wanje bannaye baana mmwe tukuweeredde tukusomesa osobole okufuna future eri bright otegeera bulungi kati asooka n'akibuuza oba tekirina magezi akyesonyiwe kuba abazadde b'ennaku zino walaba ekyana kye nga tekirina magezi akyesonyiwa kati akibuuza olimu ku magezi oba tolina nkwesonyiwe nanti maama nze omusajja gwe nafunye empulira nga kyekyo era lwakuba kale talina sente zigenda kunyanjula naye mbalinya lwonfuniyo ku sente omusajja nze muwajjanyi olimu amagezi kira ekyeyo nsirwaza busirwaza obufumbo bwa leero nga bwe buli omuwala yenna bw'aba anaafumbirwa abazadde be balina okuleka ne bafuna n'akasente okuva ew'omwami awasa basobole oteeka omukolo gw'embaga kali maama yamutabukira sebo ki agenda mu maaso n'okusirwala mbu omusajja gwe kyafunye agenda kusanyusa nnyoko we maama omusajja mwavu maama omusajja mmwe ku sente ampase bambi maama ekintu kino mbadde manyi omuwala okuba n'akula naawe n'afumbirwa kiweesa bazadde b'ekitiibwa maama toyagala bakuwa ekitiibwa ndaba naye ku mukolo gw'embaga mukuba obululu ne kwanjula toyagala kuba kaluulu kwegaya kitunuulira nga kiri awo kyova kkeddo kye bambi abazadde bakola loosi naye yazaala embaata eno ne mubamu embaata ezirina amagezi naye n'embaata mputta embaata ezisinga zigaana okunywa ebiza ebiddugala naye embaata ey'emputte ewuga n'owuga mu bikyafu kene toyogera bya kirusiru munne yagambye ku kyogenda ebweru afazaali ayogera ng'omugezi kati yalaba ssebo ye ng'omwana yalaba nga bakola ki bamuyisiza bubi kaakati nga tuddako mu maka ga Gikasule ali wano Agikasule ye taata w'abaana wano Agikasule alina byabalaabala ali awo tugenda maaso Naluyange Farid original names Agikasule Fadi Waligo original names kati naleeta laavu nyingi omanyi abakazi bagezi wabanga leero ayina abaako kyakuula ajja laavu eyingi wadde kandi wano ngenda maaso n'okusoma gundi Quran ndi kunoonya kumanya kwonna mbadde ndi wano ngenda maaso ngeza kubikula gundi haya ontawanya abadde abikula haya ate Allah nga bw'okiwulira saagala omaleko mirembe ndi mu kubikula haya twala eri naawe kati nze mbadde ngamba munange mukwano anti waliwo kyembadde njagala okuyitira mu mukwano nenga kanzye nkigambe mukwano abakyala batta amaloboozi nga alina kyakatunulako eno bebbi kati abakazi otuuka n'omumanya nti mukazi obuli we yeegonza aba alina kyayagala kati ali mu mubala mpaayo ka ssente omwana munange ayagala ssente ate ono ayagala fumbiro ayagalayo obukadde wepaka kiri kafuwe wallahi subhana kikyoyogera ekyo ebigabyona mukwano sooka owulire bulungi kyeggamba olyoka otabuke okimanyi bino byekugamba bigenda tuyamaze naawe ate weekyanga munange tulina okuleka tuyamba omwana waffe anti yagenda ofumbirwa ate omusajja gwagenda ofumbirwa mwavu gweyagala omusajja ajje wano nga tetumuyambye kale okatuswazeswaze mu bantu abanajja ku mukolo naawe okimanyi nti omuwala akula yafumbirwa mwami no nedda eyo si alhamdulillah n'akamu owulira eryo zambi lyennyini mwotagalira oli mu zambi otagala ngeni si zambi omanyi gwe waoliko ekyokuyomba obalukabaluka olinga dayinamayiti gwe kulokati omwana atuuka atya okubanga omwana sente zempayo byo wagenda okusomera ate kati gongamba ndi omwana ofumbirwa okufumbirwa tukuvaawo kati lwaki tonkwata bulungi ne tunyumya ng'abantu abakulu okusinga okulekani weeweebula obwenkanidde awo efirimu egenda mu maaso kati oli agenda ebweru ayagala miliyoni 4 oyo yayagala entono naye nga n'omukaaga we bagumuwa omukyala bagusanyukira kuba omwana kiba kirungi omuwa ssente ezimutwala n'omuwa n'ezinamuyikola kyezinamulabirira kati ate ono w'embaga ozimanyi nazo zeetaaga ssente oyo naali mu bukadde nga 12 musajja aji atunula ng'ekirevu waliwo ebirevu bya sunna n'ekino kandi eri kwala nnyini
Tonsende kasindika wano wampana nga simanyi okumpaana omugongo kati ompita olubuuya. Njagala omukolo omulungi. Omukolo tulina ogukola bulungi gwe ddawulega amalevu. Ne bannaye Mukama Katonda. Omanyi oyinza okukola ennyo ensimbi ofune ssente n'owassa omukazi musanyuke. Naye Katonda amwebuuza lwaki we yagenda omuwa omukazi yamuwaamu kino. Yamuwaamu kino yamuwa ekizeba. Awula mwana wange. Kakati munange bwe tuveeyo. Bikozeeko. Maama ng'akwata ekkubo ng'ajja. Sooka omukwata obulungi ne mudda. Ng'amugamba omanyi taata omuntu wa kuluma nsinga nnyo so se mukwata kajiiji. Era mbadde n'omuyite wala kuba kati sabono maama yeefudde ng'ebigambo by'omwana by'ataawulidde naye yamaze n'abitwala. Ekyana kyagala kufumba ekyejo ekikiriko obubeezi kiti. Kati maama naye luli wasooka n'onkambula ne ngamba ne babigambira eka tobiwulidde. Ekyejo kati opita na mwana maama. Ondaba ssebo kati ssebo abaana b'ennaku zino oba yogera n'ennyina omanya nga omanyi mwana omanyi mwana. Kyali wange nkubulire mwana ebintu bino bintusaala mwana. Ekiteekiriyo. Efirimu egenda maaso. Naawe omumanyi. Kadi yamugamba ebintu bino yakoleka ne bikwatibwa mpola. Naye nze okusinziira nga bwe namulabye wadde kyamulumye naye yakikkiriza era ajja kikola. Gwe kyoba olina okulabika ni olinda bono bayitemwe olina okulabika ni ogenda maaso omukolo gwo gwesunge bwesunzi omulungi. Njagala otwetera omusajja ataatuswaze obukadde bwe nasabeyo bulina okubanga bujja mu musajja oyo. Kwaliwo omusajja okubanga owa booda naye nga ne booda ye ate erawo yakagaali kati byonna biba bizibu. Alina kukolera buli kimu. Efirimu egenda maaso. Kakadi yasooka n'ambuuza omwana tamanyi oba ddala maama ebintu byayogera abikakasa. Kuba maama yasooka n'ayomba. Kati omwana yeewunya okuba ni maama ebintu alabika ali ku sayidi ye. Ekitabangawo ku mulundi gwonna. Tugenda maaso. Kadi yakwata abaana be n'atandika okuleka ndi ateesa omanyi abakazi bazibu nnyo ku baana. Era omwana wanaaba n'aba n'empisa maama yasooka omubuulirira. Naye ate omwana waabe nga taabe na mpisa era maama yamwonoona. Omulabi ono. Tigwe maama. Wuliriza. Omuzadde bw'atuukira okuyita omwana we maama omanya nti ate okujja okumawogo omwana ekyejo kisoose nnyo. Yamugamba njagala ogende gwe Bulaaya naye nga saagala oyonoonekereyo. Enviiri kaazifumbye. Zaaboobedde bambi. Yamugaaniza omusajja gwe ngenda okujja ebweru alina kuba muzungu. Ekitegeeza abaavu tobaagala maama abaddugavu tobaagala kuba baavu. Nze bba wange ng'alinga omusiikeko. Bawoona alinga omusiikeko langi gy'ayina bambi. Yantamu kati wawulidde maama bagenda omuleetera omuzungu ye n'akola entondo. Ekitegeeza abaddugavu tebabaagala. Munnange bwe tuveeyo ne tulyoka tudda erudda waliwo awoza bebi wanje. Kati nga mugamba nina ebintu ebinsumba byenjagala okugamba muli. Naye oluusi ngenda n'embeerawo ne ngamba ebintu bino oba naayogera ekintu ne kireeta obuzibu. Naye embeera gye tulimu eyina engeri gy'empisaamu. Ye mwami Mansuuru. Mpulira abaana bano ngenda n'endaba abaana ne ngamba naye abaana omwana noba n'omwana ataakufaanana nkoona omwana atalina amuwadde akabaaba banga akako. Kyogamba abaana tobakkiriza nti babo. Ekintu ekyo otandika ddi okubuusabuusa abaana? Otandise okubuusabuusa abaana n'abaana tokyabatwala ng'ababo. Ngambye kubakebera tukakase. Ye otandika otyo gamba ekigambo ekyo mu bintu by'omukwano n'ogyoleetamu ekigambo ekikambira bwe kityo mpulira kikubya n'amasannyalaze. Otandika okungamba musimanyi tutwala abaana ku DNA ekitegeeza maama oyinza otandise okumpayiriza obulimba ompayiriza mbundi mwenzi. Musajja go bulijjo olabika ng'omuntu awaayiriza banne. Si kye ngambye munnange bebi. Apaana tonteekako ebigambo byo mbikoino bikowe ebigambo by'aba bebi mpulira n'okaatuuka toddamu kyogera ekyo. Bebi my sweetie. Otandika oli okugenda mu maaso n'ogamba n'ebyuma by'abazungu bye weesiga. Singa bagenda ne bakugamba ekyuma ne kikebera bubi ne bagaatozaala. Olwo abaana bo ng'obeegaana.
musajja gobeera muna amagezi otegerenga abasajja banna abale bazaalira abaana ne basiima mu kifo ky'okumpa ekirabo ky'okuzaalira abaana nakuwonya obugumba oli wano wamponyaki ayombye buyombi omukyala ekimugjeeko waya kyakwagala ku baana babatwale mbu babakebera omusaidiyeni ebiki n'ebyo yabirabanga gasiya naye n'omusajja watuukira okubanga yeekengera abaana baalina ewaka wabaawo ekitali kituufu wandibadde oyagala kubanga okokyokola kyonna kale byonna byogera oba oli mu kuyiiya nze mbigobye laba ekiri eno neyagenda ebweru ali ku fegefege ali efirimu egenda maaso ono agenda okujja kwini katonda wati subhanallah ya rabbi allahumma salli ala muhammadi wala alihi muhammadi mukama katonda omwana olikwe mukunywa sigala gwe kino nkigamba kibutika amatama ekyana kiringa ekiwuta gwe nze nkuzaala naawe oli mudduwa allah subhanallah ate subhanallah akola kiwano omwana mu kifo ky'okumuyombesa mugulire fege endala wulira maama fege yiye netera n'okuggawo gy'oyombera omwana bulijjo anywa sigala kati senga abadde anywa enjaga gye bakwatira amateeka sigala tumugula mu maduuka ekitegeeza kkirizibwa wamma mukwano sooko gye jangu gwe omulage kyolina onaka abaana bebyo be balina taata kakubemu wano ekikka kifege taata yatya ono ekizibu kye kumuwasa ebirowoozo byonna awulira ayagala kubeera golokipa mu maka nga yakwata emiriro gy'omwami firimu egenda maaso kale ensi eno nzibu omuntu anaddayo emirembe ne gimuggwako nga yakubeera golokipa bannanga ebintu ebimu nga abantu abasinga obufumbo babuddukamu ng'endiba etabuse kati atandise kuyomba kati ondabikalo kyanfiirako ddala maama ebintu ntudde wano butuuzi nagaime munyangwiriza ensonga zange maama naye sikyakutegeera olinga gwatanzaala oli awo bubeezi otagala butagazi munnanga ensonga zonziriko mwana gwe mutaatawo wakwata mpola bw'aba mukwata mpola kati mukwate mukko nnyo ategeere nti ebintu ebimu tuba tubyagala mbwangu nange enkowa okulinda ndi muntu mulekerawo ebintu by'okunninzalinza ebyo aba tosobola yogera nasooka n'emikwata obulungi naye kati maama naawe olabika olina ekyotasobola ŋŋanyi omwana ssebo n'atabukira nnyina amuyombesezza maama bwe yeetonda mwana gwe kakkana sina bwenzi kakkana mukazi gwe otandise okubanga byokola bireka oli ku bibyo wekka nkutumya onsambira eddiru naye olabika oli eyo byesambira bwesambizi muna amatama yina kati gwe oli eyozawo nebbaawo muli mukulesa engege munanemesa obufumbo bwange nze nkubulidde ojja okukiraba tolowooza nti gwe okubeera maama wange tekitegeeza nti nsobola okukugambako nze nkugamba olina omumugamba abalo oba tomugamba nze mugambe nze nfune ki atoddamu maama yatandika kuwoza kakkana maama toddamu kunzikakkanya omudwangufu najja kati nze kyeŋŋamba maama bwe mubanga mulemye okutuyamba bye twasoose ebbaluwa yadde yakuteesa ewaka wano musaleewo oba buli omu mugire mwe munoonye gye mudda ffe tutundewo tunoonye gye tulaga balina ebizibu byabwe abazadde muzaale abaana nga n'ebizibu byabwe mubisobola sebo bugambye mbwe waka wano babasaleko omugabo buli omu bamugabire bw'ozaala abaana obadde okimanyi nti obadde okyalina bwannannyini ku byabugagga byo biba by'abaana nze mumpeeko omugabo ogwange ntunde nange nfune sente zintwala ebweru oli naye mumweko omugabo gwe naye afune sente ezimukozesa embaga gy'ayagala buli omu alina ky'ayagala mukimanye buli wozaala abaana gwe tobako na mugabo eyo sizoni eyo yamuzadde talya si nnungi abaana nga bagamba nigwoba oli mubyakusaga ffe tujja mugwako kakati we tuveeyo ne tuddako maka ga musajja mukulu ali wano ono yasobeddwa yagambye omukazi batwale abaana ku DNA omukazi yatabuse mu ntabuka etabangako ya bulijjo kakati
aba ali mu birowoozo ne kyereta ye Nantongo Florida ane mkwana kali kayenya munange omumenya genda eri omusajja bw'atabuka ewaka atandika n'okukola bulijjo oyina entumbi omusajja nga yakukyaye atandika okulaba nga bw'oli ow'enkobogo bulijjo wazimba n'ebigere walwala kayovu firimu egenda maaso kati amugobye sagala kakati munnange waye Pretty Sokojje oli kuki nze ngenda wabba wange ayita manju waliwo akajjike manju kati kikyogenda kwengenda kufumbirwa kwendi ogenda kukola akawundo kakubye eddirisa ate bamuneyi maama baganya okoleka ne bankolera ekintu kyenjagala nange nsazeho mbe nga nkola pulani yange neesobola ekintu kino nkimalirize nze ekintu kino nalowooza ni maama ebintu anaabimaliriza naye annyimya omugongo waali alabika tayagala kulakuko ekintu kyonna kyannyamba nze kadde ekyokukola nange kyesiraba era kyensazuka ngende ndaba ebba wange okimanyi bw'ogenda oba olunda esseemu ebyo bya maama biveeko kati ono munaalanisa omuyiyizaako ate ono alina pulaani nene nnyo ate ye waamalala nnyo ate muyaga anywa ne sigala ate anywa kika kimu sipooti bebamanyi beyiye twabagambye emirembe baganye kati sebo kaleeta pulaani tunoonye awali ekyapa ffe tutunde wano ewaka be bamanyi gye banadda tulabanga kiba kiwe nze kyembadde gamba we tuliwuwe ne kuwuwa tu tuliwuwa muntu okay basi kakati bwe tuveeyo ne tujja tudda erudda omukyala yakwata ekkubo n'atuula ne mwannyina ye Kabanana Mwanje Steven ageeka nagambye firimu eno egenda mu New Ladies Corner Film Publishers Uganda Limited kati Seboni yamugamba toyinza gaana muntu kuleka ndi afumbirwa kuba omwana omuwala bw'aweza emyaka 18 n'agandi njagala musajja abazadde oba tokyayina lukusa ku mwana oyo omwana awezezza emyaka 18 aba yeesalirawo oba tokyayinza mugalamiza olaba nowe 15 alema omwana ku myaka 15 bw'ogalamiza oba kwegamba tusegalamiza nnyo oba mukulu munno bakibooko n'akanyuga amagulu ati n'ogaba n'ekiki kino omwana ate kyakoze kwegagwa oba obyereetedde gaana mukopi nnyo alabanga bw'abawa ebintu bino bannanga omusajja ono ansobedde omusajja aganye okubanga oba atunda kuba abadde talina ssente ne mugamba kale batunde abaana abagabire n'ekyakiganyi owulidde wano twazimba ku 10 abaweeka 5 gali mbw abaweeka 5 firimu egenda maaso Kaloni asooka nambuza naye waayi balo oyo talinayo baana balala agamba ni gwe kyolina okumanya oli wenga buli kimu kyakola nze mutegeerera yamugamba olaba oyo omusiraamu asobola okubeera n'abakazi abawera 5 oba 4 naye olina okimanya nti talinayo baana balala kuba waba alina abaana abalala kitegeeza alinayo omukazi omulala efirimu egenda maaso kali yamugamba nze ngenda sooka mukete tulabe oba alinayo omukazi omulala bw'anaaba alinayo omukazi omulala ekyo tukirabe osobola okufuna alina ogenda mu kazigo ko n'obeera mu mirembe gyo kubanga wano ne bwabanga w'otunzeewo okyasobola okuleka ni obeera mu muzigo lengera muganda w'omuwala ono sina muwala omukyala ono muganda watandise omuwa amagezi nti obanga abaana baagala ssente kukola byabwe waka batundewo ku ssente ezo mbona asobola ofiisaako n'ezipangisa akazigo abantu abasinga balowooza okweyombekera giba mirembe agize tukigende kiwe twadde tugambye okakasa basi tutwale obubazi tutwale n'emiyini oba n'obuyondo kati munaye musajja watu agenda mu kinaabiro abaana obwedda bamubala
bagaye batwale embazzi okumanya abaana b'ennaku zino tebakyali bangu tunuulira baleese n'obuyondo n'obwambe tosobola wona nnyondo n'owona ejjambiya n'owona amabulooka abaana baagala kukuba kitaabwe ennyondo kakati baba bavaayo baali bagikube maama waabwe mwe baana mmwe mulimu amagezi vaayo naawe kati maama yalaba abaana nakimanya baagala kutta taata waabwe mwagala kukola ki ate obwemputwe mulinga emputu wabanga yalemeseza ebintu ebyo temukola bwe mutyo muteeka erinayo olamuleeta ebyambi obwana bwagala kusala taata waabwe ssebo teeka nsi ebibuloka mputu yaki kwe kubuyisaawo bwagala ssebo kutemula bazadde mu taata waabo yalemeseza okutegeera bisigadde byonna munnange musajja mukulu ng'akwata ekkubo ng'ajja asooka awe ku nteeno ebiwata ali mu kugiwa biwata tugenda maaso genda maaso aba ali awo nga mukoddomi kabanana kyava mutolera ku salaamu yii mukama katonda nga tulaba ekitiibwa kye mukama katonda kyolesedde ozeeko wano anti oli otya kwendi bigenda bitya kwendi si bubi musiraamu agamba alhamdulillah oba kibi oba kize kiri kitya alhamdulillah munange mukama katonda ayambye akateka kuze batandikira kwemu okubala ayinawo eyo ku kisibo ekinene ekyente kyagala okukola ekiraalo ayinawo emu yamugamba neesanyusa okulaba obwedda njagala okwogerako naawe nga waliwo ensonga ezinemye okuvuunuka yogera mpola tatuwulire omanye ayina amatu galinga bidiishi omukazi ono ayina ebintu byatandise okwekola nange byesitegeera ajja tuwulira no mpola kani nga mugamba omukazi agenze neyegatta ku baana ne bajja batandika okunkolako effujjo omukazi n'alyoka agamba abaana musimanyi ntunde simanyi abaana tubawe omugabo simanyi oli agenda bulaaya ono ayagala kufumbirwa baagala kunzita bussi firimu bagiyita gayuuga bantu bangi balina amaka bali eyo bayuuga nago kale nasooka nambuuza byonna ebizibu ebijja biva luddawa baŋŋambye ennyumba ngitunde kale nene yeefuula nga atannabiwulira naye ng'ajjukira naye ye yasoose omuwa amagezi yagawaddemu ennyina omanye ebiseera ebisinga omuntu abeera wakati w'ekintu ekikutuka oyo aba kayungerezi era naye abaakimanyi bulungi ddiiru yonna bwekutuka aba afunako kati atandise okulabikani agenda maaso yeefula mutannakiwulirako kati nga mugamba mukazi oyo mwegendereze nnyo ayinza atya okugamba mbu mutunde ennyumba ye kyakijjawa oyo omukazi naye muleke yamugamba wegendereza omukazi oyo ayinza okubaako kyakuyitamu kuba ennyumba mwagizimba mwembi kononeka naye mukazi sente ate ezazimba ennyumba zange omukazi sente nga yazijjawa naawe jjukira yenze providing ya buli kimweka yamugaye we mutundira ennyumba era temugeza ne mutunda ennyumba eno mbu n'abeekyalo ewaka bajja kubanja kubanga ebiseera ebisinga obeera n'omukazi nga muzimba ennyumba naye mbu abeewaabwe nabo babeerako kuba bayinza omuwayo akakadde n'agulayo musenyu omukazi bw'oba ozimba ennyumba musajja gwe mukazi wo n'akimanya oba n'ateekako buteesike n'egiba mitwalo 10 eyo ennyumba agamba zaali ntuyo zammwe wa talina kyenne kimu kye yateekako ennyumba nze nagyezimbira nze nkubuulidde gweokimanyi eri ewaka bajja kuba bagamba nti ennyumba bazimba mwenna lwaki omukazi w'abaana bagamba tugabanira wakati kali kankubuuze wazaalako ebweru ye jjukira ono alinga mbega ajanga ali ku sayidi yono nze mwanyi okweka gwe nazaalamu abaana siina mulala tufudde kumbe muli awulira kakubye kuba teriyo bagenda kayanira maali balala
Atemu. Leka naye muko kubeera ate muzembe bwotyo. Obusiraamu bulagira haki nya. Kyavola Allah akussa obwavu. Inga bachobera. Oyina okuba n'omukazi omulala. Kyomanya kati buli kimu kimuli mu ttaano. Okimanyi kati watu oyinayo omukazi mulala kimanyi bulungi talina gwawakana naye. Buli kyabugaga kyo kibeera kike bw'omu. Wamma nno. Teri kijanga tekiriiko nkombe mpuuzu. Laba firimu. Atemu yamugamba kyolina okumanya mukazi wo mumanyi mugezi muzibu mukalabakalaba. Gwe gy'onooko mugenda maaso n'okulayika niweza mu bintu eby'omuzannyo ebyo ojja kukiwulira. Nze nkubuulidde. Sobola kulamyawo naye teri asinga awula kumanya. Buli kimu kibaako entandikwa n'enkomerero. Buli kimu gikiwa. Mashallah n'enkomerero. Ebintu byonoonekedde ddala. Kaakati muna engeri gy'omakizaamu mukoddomi wo ng'ono talumba muganda we. kkiriza okutunda. Nze njagala mukoddomi wo mukkirizisa atunde. Ebeera muna olinga atakulira waffe. Wulira. N'okulima ati. Okimanyi ono omwami naye katabula mulala. Buli gy'abeera ku sayidi yo yayogera. Njagala loo bye baagala. Buli waabeera abeera ku sayidi yo gwakola kigwaba ayogera naye essaawa ezo. Ekyokukola kiri kintu kimu. Gw'olina osala amagezi n'otunda wano abaana mbawo ebyabwe kibi kiggwa. Kati era wuno amuwagira ku kyokutunda. Naye eri yabadde eri ng'agamukoddomi we bwogeza n'otunda era onooba olabye kuba ekyalo tekiddukamu ku myaka gy'otuuseemu ogenda okudda mu kyalo olololo nga yeererejja. Tisobola kubula katuuli. Kati mu kaseera kano ali mu Musudiya amugaanibwa otunda ano oba omaze. Ndekere ndikwasaganya. Tosobola kubeera awo nuko. Yamugamba nti oba toyina atunda nze tofayo nja mufuna. Ebyo ebintu bindekere nze nja byanguya. Baniba unamala mugamba nti gomanya abantu abaagala okugula. Gamba. Bayitirivu nnyo. Tunde. Gwe kyoba olina okukola olina Musudiya Busudiya oba otunda gwe n'onoba nze nja kukufunira omuzigo gwe bataseera. Naye ku myaka egy'obukadde omuntu alina otuula entende. Omuzadde abaana bo ne bakozesa ku pulesa bwakera enkya ne weezaalira. Ne bayagala n'okutta balo nga mwali babiri ne mutta ekyama ne balo muzaale abaana nga mulitwala nga lyessanyu lyammwe abaana ne bafuuka ennaku yammwe. Kaakati munne bwe tuva eyo nga tuddako ewa musajja mukulu wuuno ye Kijampola Eric ageeka. Kali ssebo omukazi ono yakwata ekkubo n'aleeta abaana be mu b'amateeka. Ogw'abaana ba. Ng'amugamba nti bba wange andekedde omugugu nga bw'olaba abaana bano we mbaleese. Kale bonna bufuuse buzito gye ndi. Omanyi ssebo omukazi ayinza okuwawaabira ng'ogaanye okulabika ni olabirira abaana be. Nina abo nga bw'obala. Bakuyitaani. Nze Shadlove. Wulira omwana amannya g'ayina mbu ye Shadlove. Shadlove. Mwedira kiba Shadlove. Ate ono Irahuma eriri alimanyi. Bweyongeza emyaka. Lyali ffujjo lya Haji nandikoze ki? Kali yasooka neebuuze abaana emyaka gye balina n'emyaka maama we gye yayogeddeyo kitegeeza abazaala ayina 11. Maama yazaala nga ayina ndowooza 11. Ali wano awuza mu ffujjo lya Haji lye lyaleeta ebyo. Haji yakola effujjo. Kati ng'amugamba ono omwana ayagala kufumbirwa ye munne ayagala kgenda bweru. Nagambe Haji abe ng'ateekamu akasente ekintu ekyo kibe nga kiggwa. Haji yagaanye. Yagala. Owulidde kati tuzze mu mateeka tube nga tuyambibwa omukyalo ne bwena agenda maaso n'okulekaani abinnyonnyola. Abawo omugabo gwa. Nze namugambye abe nga atunda. Abaana bano buli omu amuwa esheya ye afulume amaka nga talidda. Oba ennyumba etundiddwa ffenna tuzzeewa ekyo kye twagala otuyambeko naye abaana okuba nga bayambibwa ebintu byabwe birina okuba bigenda mu maaso. Omugabo gw'abaana bano atuwe tutu. Naye bannaye Mukama Katonda bw'oba omusaba okuwa omukazi ate ndowooza waliwo ebintu ebimu Katonda bye tutasaana kumusaba kutuwa kuba tukimanyi nti muntu yenna alikula ali wasa alifumbirwa. Naye bw'osaba Katonda omusajja amukuleetedde ng'essaawa yo tennatuuka ayinza okukuwa ekimpenempene. Bwe tumala okutunda
wa sente zonna zoyagala. Kati ssebo ono looya baamugamba nti omuzannyo guno alina okuguzannya bulungi. Diiru eno bweyitamu naye bagenda kumuwa ku ssente. Ate n'ensi we yatuuse bintu byakumanya wa wendiira. Kaakati munaye nga tudde erudda waliwo ali ku ndiba ewaka. Maka ki ge tuzzeemu? Tuli wa Manisuru. Tiwategedde. Ate nategedde nti bakedde gena ne taata wane no mmotoka. Ogenda okunoonya abaana nga sibalabika. Ewa. Bine nje twagenda mu ddwaliro. Mbu simanyi bagenda mu ddwaliro. Taata yakutte ebyana nga maama tamanyi. N'amalusu. Ebyana yabitutte. Wamazijukidde baamugamba. Wulira. Abaana bonna baleete babakebe. Ne bakutyako omusayi n'enviiri ne bazikusala n'okusala n'okumawo n'osirika busisino. Kati ono gwe baasooka okukebera. Baamukebera. Ekirowoozo ky'okwagala okutwala oli mu abaana babaggyeko DNA kyasooka ku mukulu. Nfudde Katonda watu. Kati omukulu baali baamuggyako ssebo enviiri ne bamukebera enviiri baamukebera amalusu ne bamuggyako n'omusaayi. Eyo DNA gye baali banoonya ali kagaggala. Ekyo ne kizuulibwa nga Yesu wa wakati tufudde. Kaakati munnange nga tugenda okulaba emmotoka ejja mpola mpola. Etunudde wa njagala olabe. Firimu yaffe egenda mu maaso. Mmoloka ng'ejja. UAP zaffe nga bw'okitegera UAP. UAP ng'ejja yingirawo Modona munayiyo. Naye ng'eri twalese waliwo eyatutte abaana. Musimanyi atutte mu ddwaliro babakebere. Munnange munnaffe nga bajja bayingira ano ku kikomere ekiyingira ewa Kasumaali. Musiraamu. Omukyala zenerooya bano bannamateeka bali bakafungula nketono omwami asaaga. Ogaana otya abaana okuba bakeberebwa. Tugenda mu maaso ne firimu eno gayuga kitundu kisooka ekituusiddwako New Lords Corner Film Publishers Uganda Limited. Era bakutuusaako ebina Uganda kati mu nkola eriwo. Era mwenna aba library mulabika okuba nti mutegeezebwa okweyunga ku nkola eno. Okulayika ni omanya kati firimu bw'erina okuba ng'etambula. Munnange musajja mukulu ng'ayitawo ye Kijampola Eric original names. Tuze tuna mu firimu bw'enjawulo bulungi nnyo obw'enjawulo awo firimu. Musajja affe ng'ayitawo. Munnange bw'ayitawo nga batuuka ewaka. Omusajja bamuwawaabidde mu makalengero omukazi ono wasituka ng'ekikweno. Aleetere ebbaye mu maka ennyumba eno abasinga bakaayana. N'osanga abantu nga bakaba baagala kuzimba wakayumba. Kati ate abakazimbye alaagala katunda. Ensinzibu. Kati musajja watu bamusanga ali wano. Ng'era bulijjo abeera asoma ku Qur'ani awo. Ne wabaawo abayigenye abayingirawo. Omukulu tusanyusa okukulabako ssebo. Y'ono omwami oli abuuzanga kiki? Waliwo embuuzi ereetera omwami okutyankana. Egundi n'asooka seeri. Tamanyi oba agenda galamira okusinzira omwami ono bw'abuuza. Obadde okimanyi nti abaana babe weezaalibwa bakuteeka bakusibya ne bakukuba kibooko. N'asooka ayingizawo ekigambo kya Allah amweyimirira awo. Muli bulungi mu kigambo kya Allah. Weetuli biidhni Rahman abeerawo nannyini nsi eno kuba yaleeta embeerera yatugijjako. Bintu wuliriza. Yeesibye ku Allah, Allah afuuse Allah. Allah bakuba kibooko Allah nawe. Kati aji omanyi ensonga eyandeese ensonga y'abaana bano. Era nabadde ndi awo ne bajja bantuukako. Abaana tulengedde baana bakulu
baana ngawo balaba baagala kuba buli omu alina kyayagala kuba omuntu munnaye bw'akula aba n'ekirowoozo kye kikyayagala okuba mu bulamu na biki byayagala okuzzaako ate nga naffe tukimanyi buli nnyo ssemateeka bw'agamba omwana bw'akula n'aweza emyaka 18 aba asobola okwesalirawo mwana abaako ne beyesalirawo ekyo ekigambo kyegamba kivudde mu ssemateeka omwana oyo aba afuuse muntu mukulu aba kwegamba buli kimu asobola okuleka ndi asalawo omanyi nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yali agenda maaso n'okusomesa ekigambo kya allah nze tonsomesa ddiini tombuulira bya ddiini agi otulewere ekintu ekindeese si allah si gwenziza okulaba baaba abaana bano benjagadde tube nga ombuulira kintu kigenze kitya lwaki olemereddwa n'ofuuka omuntu omuzibu ennyo ku ky'abaana be weezaalibwa ate nga mu kubazaala wakola obwangu allah omuganye owe kati tukoze tutya ne nabbi simwogereko baana munange kale era nkunyonnyola abaana nze mbazaala naye era abaana baba bataama naye era tubabuulira ne batereera nga biki by'obuulirwa okutereeza omukyala n'atabuka akumyemu omanyiyo wakatanuulu ayina akasigi ate oba yakassaako birerya bannaye kaaka ko abaana waliwo ebintu byebatandise okwagala ate munanga abaana bwe batandise okubaako ebintu bye baagala ffe ng'abantu tulina okulabika nga tukola ki tubabeererawo okubanguyiza ebintu byabwe kati wuno omulala ayagala kugenda mu bufumbo ku myaka 18 omwana asalawo okuyingira obufumbo oba tayagala oba ayagala abaana bajja fomberwa ebyo sente awe abaana egomwa guggwe ave mu bintu by'okuddaawo okulanga amalevu ameera buli lunaku amalevu oba amagezi megaggwe era simanyi na kumanya omukazi naayinza okuvuma nga ataakulaba nga omukwana okimanyi bulungi nti okola bulungi kwe kwikuyingiza jjana oyagala abaana tubenga okulabirira abaana bulungi kikuyigiriza obaana bayayuka buyayusi ebikola by'abaana abo tekuli kikola kikuyingiza jjana layatan siyinza kukkiriza abadan ebyo bye mukola nedda alla takkiriza awo tewaliiwo gundi jwahama mwereere agamba ezwahama kati toddamu kya zwahama ekyo kuba simanyi oba nange onvumiramu owulidde ssebo ekyandeese kusala ntotto bukya kuba omukyala yagambye embuye n'okunuba ayagala naye abaana maka gabagage ekyo njagala okikirize omukazi n'alyoka atandika okwogera ebigambo nga bizibu byereere mbu omukazi bw'azaala ssebo abaana mu maka mbw amaka gaba gafuuse gage omukazi bw'azaala abaana mu maka abaana baba bafuuse babe amaka gaba gafuuse gage kati ono omuzeeyi byaliko ali mu bibye ebyo dda oyogera bino oyogera biri oli ku bibyo bano abaana olina puroguramu ey'okuzimba masigidi naye ate bo mbu yalina puroguramu ebadde ezimba masigidi kubanga masigidi aje egimu ku mirimu emirungi egikutwala mu jjana kuba allah bw'ali kutuukako ali kubuuza wakola ki ku nsi mirimu ki emirundi gye wakola mbu sente naziwa abaana genda bweru allah asobola okubimanya ebyo ebyokgenda obweru kitegeeza tujja kutundawo oba atya omukazi wuuno atandise ofuuka ekirala kati waliwo ensonga allah kyandetedde sikitegera osobola okukwata sente n'owa abaana bano oba okubawaako ebyabwe byomunala bakatundako n'ava mu buzibu bwali wallahi enjogera kiki kale nno omusajja ono yagezaako nnyo okwogera n'omwami ono alabe nga aliwo ekintu ekisobola okukoleka kyonna ono yabigaana yagamba apaana yagamba apaana yagamba sente agenda ziwaayo ebyo muli ku byammwe ebyo muli ku byammwe Ajati bagezaako mukakanya yamugamba n'ensonga zino zigenda kubeera bwe zityo naye nga ne maama naye kennyini ekimutabula ayagala bbaawe abe ng'akola kyamugamba
naye nga naye ali ku ntoli z'abaana kye yeerabidde kubanga abazadde newankubadde omwana oba oteesa naye ekyokusalawo kiba gy'oli okubanga olaba omwana oba omwonoona oba omwana oyongedde kulekani okola bubi. Katulabe gye biggweera ne firimu yaffe eno. Ono akooyo kaayana. Pulaani bazirinnya mu bulinnya. Ono yali agala kumumalawo. Obirebe ebyana. Maama naye atusobedde tataddeyo puresha emala ebintu yabirinye mu bulinnya. Yo balaba maama waabwe talina kyakoze. Era bala maama talwana kimala. Afunye n'obudde obutwale looya. Kati looya gatukolera ki? Kati laba watu tutte wa looya nga twalina kigenda maaso. Looya mbu tagenda bayamba. Looya talina makulu. Yo oli agamba yali mumalirivu taato mumaliriza. Najja. Mmwe temuyomba. Mpuliriza. Banne mumpulirizeeko olw'olumu. Nange mbe. Kino ekintu nkivugambeeko kye mbayamba. Twaleeta pulaani ey'omukuba ennyondo n'ogigaana. Kuba yali agenda ffe endwadde 3 omulundi gumu kyambe ennyondo bulooka. Byonna maama n'abiyimiriramu. Nkeegayiridde. Banne baana bange okuyomba lwaki muyomba? Tagaana. Era omusajja ono okulayikaani buli kimu nkikola. Kaba tekawulira. Omusajja omanyi engeri gy'ali omumpi. Abampi oba amagezi baagaleka mu bigere. Omusajja tawulira. Kyembasaba. Kati nze kyenjagala mube nga mugenderako kwe kuba ni mwesiga ekigambo kyange. Kubanga yenze omuntu agenda obbajja mu buzibu buno. Era byonna bye mwagala okulayikaani mukola yenze ngenda obbibatuusaako. Ekyo ekintu saagala mweraliikirira essanyu lyonna ngenda libawa. Ne babbonga ku maama. Yangu okukkiriza. Naye ebintu si byangu. Kaakati munange tugenda okuveeyo. Aji bamutabukidde. Aji bamutabukidde. Aji bamutabukida. Sebo tojja kuntabukira nange nkoyo okumanyirwa saategeera kuwasa mukazi ali mu saizi ya maama wange. Gwe kikazi gwe nno. Kami katono. Munange bwe tuveeyo nga tujja tudde erudda. Kaakati olwo gye tuzze tulengera emmotoka eno. Waliwo omwami gwe balinza gyayambala. Enfirimu egenda maaso. Why? Kiki ompitidde ki? Nkweni byampuna. Omukazi ansobedde. Nasooka nenfuna omwana omukulu ne mugamba mperekeraako ne tumutwale wa Dr. Kafulu. DNA bagikebera mu nviiri, mu mannyo, mu bibuno, mu musaayi ne mu malusu. Kakati omwana omukulu oli yamukuba enkyukwe. Ne ngamba omwana omukulu bwe mbasinze muzaala ate oluba n'abato. Ebyana tabiraba emitwe giringa gya nsigo za miyembe. Tategera bulungi kwega bitunulanga ebyebase. Naye kwega atamanyi oba kitaawe waabyo yaani. Ebyana bino siga kasani nze mbizaala. Kyobola nkuyise byonna bitadde mu mmotoka kirindi. Agenda abikebere. Mperekeraako. Biyinza okuntabanya nga babikuba empiso ggulawo. Tugenda maaso. Nga bakoleeza kintu. Obiraba. Tebimufaanana namulaba kino kiringa ensigo. Obiraba oba yabironda wa? Nga bakuma mu gaali. Bannaffe nga beeyongerayo. Jjukira ewaka gye baavudde omukyalo olwategedde ndi baana bigenze mu ddwaliro. N'abuuza abaana abatali balwadde. Mu ddwaliro abatutte kukola ki? Kaakati tujja tudde erudda. Ono alina gw'aleese. Kabanana kennyini yaleese omuguzi. Gwe bayita Lupiya Yosefu original names. Mukebere. Yamanya abagagga. Yesi mugagga naye ono gwe baleese. Jangu.
Ennyumba nga bw'ogira teri byakwongerako, tugulizaako n'ebitooke. Olaba eno okwetolola mpaka kuli eri mu kikomera nga bw'olaba eri. Kale we lutwalekayo katono naye akoyinza otakakayanira. Mabaati mapya gaago. Bubaati obulaba bwe twateekako. Mabaati gego ge twassaako si buno bwe bubaati buno obubaati. Gano mabaati. Jangu jalaba ebirala. Gwe jangu kamu. Firimu egenda maaso. Tunulira. Munnange musajja mukulu ng'agenda maaso alambula. Ndowooza olengera buli wamu wali tere taratibu lubala nyoso. Nyumba nnungi, buli kimu kirungi. Tewaliwo gundi kireme yonna, tewaliwo mbeera ki? Ebyo tokolinde ekisowaani tokyo tukuguza nya byonna ebiriko biba byange. Ate oyinza okunguza ente nogaako twaliko amagulu ondekera olwo oba ompadde. Luggi mwalusiize lwakuba nzijjawo oba lutuufu. Mutaka nga bamulambuza. Okulambula kwonna bakola bulungi nnyo. Era omwami ono waba muguzi n'amanya. Tuba tuli awo nga nnyinimu kati aba gwe sooka olindeko. Firimu egenda maaso, sooka olindeko tulabe. Katonda watu. Firimu egenda maaso. Yasanga waliwo abalambula teyakitegeera. Muko. Waalaikum salaam. Kati. Chabu. Muko. Nguze owoza ate ndabe olweggulu. Ate muko unaze ogwenjira nsirayo. Mujebale. Kale komaawo. Kati nga bwe gambye tuba tugira ojja kuddedda kuba kati ono mukomba nino sooka okumubulira byonna. Tewali buzibu mumbuulire muli kuki? Akola ngaani? Kati nga wagambye ku byagundi ono wa security. Mbadde muleese nga security expert, mbadde mulambuza perimeter bwe yenkana bw'aba anaakola ki? Tuba tulina okuuma. Kade kikwetaagisa kubeera mweraliikirivu oyo just security expert. Banjagala buli wamu wonna wakuumibwe kuba kati oba tokuumiddwa ebintu bino byamwanyinaze naga muyombi ate mulwanyi so ng'ekirala muyaayi kati kyovala mba nina okuyamba totunuulira nnyo security gundi oyo. Wa security lwaki atambulanga egundi? Nze gambye ekyo muteginakani era nagambye bajja kujaba kuyaayi aye ne ngamba ono mukotekedde omuyamba security webaawe ejjejje. Ebigambo abigayanga lutambi. Kati munnange bwe tuva eyo abagenza okutwala abaana mu ddwaliro bakomyewo. Firimu yino bagiyita gayuuga. Bangi bali eyo amaka gayuuga. Abantu bali eyo balina ebizibu. Firimu egenda maaso. Njagala olabe. Munnange nga bayingiza gaali munda. Bameingiza gaali ndani. Kade bayingiza gaali. Mwana mulenzi ng'asooka ggalawo bulungi nnyo. Mutakange emmotoka apaakinga wali. Kulikayo nnyo taata kweni nvuddeyo. Kati baavaayo naye engeri gye bavuddeyo abaana nga babateeka wali ono yayitulanga naye nsinze bu gwe kisoko gye omanyi wamala okugamba nti omwana si wuwo
wadde bulijjo badde ekirabo omutwe guno banenkonenesi kana naye kalinkona katunula ng'abasumaali genda akana mukatunula ng'abasumaali naye tumukolere ekireka olazise ayinza okukumbi empapula ezivuddeyo ziizo ziri mu keberwa ekibuuzo kiri nti bamukolere ki kali nga bayita seewa sewankambo jangu wankambo wangi mama yagenze kali bagenda omuyita agama sewankambo n'akamutema maama yagenze we mwafulumidde we yagendedde n'agendawo nze simanyi yajjayo emigugu gye n'aŋŋamba mbe mugumu ebintu byonna yagenze nabyo yagambye obe mugumu ogumire kuki oli teyalinze emiggo mirala teyawulinze emiggo maama yasuddeyo lusuula yagaye bino sijja bisobola abe mugumu gwe basooka okukebera ate okumanya DNA oli baginoonya mu nviiri mu bisige mu matu mu kamwa mu mannyo mu malusu nga banoonya DNA n'omusaayi ekintu ekyo kinaasoboka ekintu ekyo kinaasoboka musajja ati yawulira nga ayagala kaaba abaana mbajjanjabye naye abaana nembawo emmere mbalabiridde mbalisiza mbasomesezza mukama katonda najja kinkola nga sirinaamu mwana mu baana bonna bendabiridde nga sirinaamu mwana ye mukama katonda ebintu ebimu nga sibiba byangu ono yamutunira atamanyi kyamugamba omanyi waliwo olabira muno ng'ali mu nnaku nga tomanyi na kyakumugamba nga tomanyi kyakwogera wabula abakazi bannaye bazibu buli obeera n'omukazi omw akulabanga ggwe ffala buli wobeera n'omukazi omw alabanga ggwe ffala yaŋŋaye kino nkikuwe kyekyo oba nappi yeyiino yaŋŋambe sigikwatako kiikyo taata saagala gasiya kali bwakikunkumula gwe kiki kino ogenda okweregeza nga mulimu ebbaluwa ebbaluwa egamba ki somamu gwe yasoma omanyi ffe twadduka mu kibiina munaye mukwano nsonyiwa mwera manyi gy'otutta abaana abo by'ozudde munange kati nkulaba onyiize era onootera okubaluka naye nsonyiwa nnyo kuba omupiira nagumansa munange oluvannyuma lw'ebbanga lye twamala nga tetulina mwana ate naawe kennyini ng'oyagala omwana ne ŋŋamba amaka gatuuse okulema naye bwe nagenda okwekebera ne mmanya nti ndi mulamu ne mmanya ekizibu kiri ku ggwe kati mu kwanguya ensonga eno nasalawo ombe nga nfuna omwana era ne ŋŋenda omwana nalaba nga abaana bajja kunyuma nga bawera kati gye nabajja naye nabajja ku basajja babiri simanyi kati mutuufu eyazaala yani kuba yatambula ku basajja babiri neyakola omulimu omutuufu teyamumanya lizaaluti zaali nnungi naye nga wezaava teyamanyaawo olengera olaba abakazi munange nkwagala nnyo munange abaana baabo mbakulekedde kuza bintu byo okukusuulira kwavuwaza kati obanga ayina embuzi z'olunda nga naye si zizo gwe kubamu akafaananyi ng'otwala embuzi ku ttale naye nga toli zijjamu amata ekyo ekintu kyakoze mukazi wo si kirungi ebintu byonna n'olyoka olabirira abaana mu mbeera yonna bweti ng'abaana si babo ekintu ekyo si kirungi n'akamu mukazi w'oyo alina okuba nga tumanya kiki ekirina okukolebwa efirimu egenda mu maaso ono omukazi tulina omunoonya atubuulire
sebo kyamugamba mukazi we tumunoonye asana na kibooko va malala baamukubira amasimu nga tagakwata olunaleeta pulaani nti katulina munoonya bunoonya banaamugjawa efirimu egenda maaso banaamugjawa kakati munange oluvannyuma yamukubidde essimu no mukwano gwe yali tamufunira kwendi omanye ekyatuuseewo ebintu byatutabuseeko butabusi yamugamba nti tumazaawo ennaku tunoonya mu mukazi wa muganda wange yagenda n'anoba naye najja atulekera emirerembe nga gy'abaana abaana twagenza obbakebera nga muganda ye talina na mwana n'omu gwazaalako ekikazi kyadduse kyategedde tugenda kikuba tukigobe n'abaana abaana baba batutte ku musayi nga tekuliko n'omu gwazaala yasibye omukazi n'asiba n'ebyomugaso bannanga ebiri maka ebireetera amaka okuyuga biyitirivu era okubanga oli musajja oli n'omukyala ate n'abaana bano boozaala nga sikulinya abaana nno n'okufaanagana nga si Luganda oba n'ebyana awo nga tobitegeera nogaane naye ebyana bino nze mbizaala nti kino kitambula nga nze kireka nze nkizaala naye nga si kikyo omanyi nti okufaanagana si Luganda kubanga akaade kalina enkoona ngeringa ensululu nga ye kubanga naye omutwe gwe no gusongola ate yamutubuulidde muli taata w'omwana era kale ono baamubuuza taata w'omwana ye mwamutegeddeko nga twamutegeddewa era kati simanyi baaba wetwogerera kati baabo bakati ali mu kutagala ate munaye ekintu omala oggwako ekizibu obeera ozunganga lumbe kamunguluza kuba nnyo pulesa n'erinnya n'owula nga tokyetegerera ddala bakuyita n'erinnya lyo n'olyegaana oba ozannya gwe n'okuzannya kati muganda we gyali tamanyi nasibye mu kuzoganya ddeno ddeeri efirimu egenda maaso munnange bano kwe kuggalawo kati omanye ekyaddako yagenda wa chairman na wangi Sentebe nze abaana mbaleese bakoze enki Sentebe abaana bammwe baabo abaana omukazi yazaala abaana baabo nga si bange ebintu byo biwanvu naye gwe naawe abaana ojja bajjamu omulaka ng'oli nabo embiwulidde bulungi naye kaakati sooka ojje wanyi nti jangu yamugamba jangu sooka ove malala ebintu by'oli mu kwogera mpulira oyogeza malala naye kirimi mu ekiri mpola mpola kati ekigenze maaso ewange kizibu kyereere omukazi mbadde mwagadde mulabirira buli kimu kyonna yamuwandiikidde ebbaluwa n'amugamba nti ono ye tazaala omwami yatazaala mbu omukazi n'agenda mbu abakazi naye banene namwe mutulekeemu kubanga ekyobutazaala kyandibadde awo omwami talina muliro kuba waliwo gamba mbu tayingira magye ekyo kyekikanga naye omwami waba ayingira amagye kiki ekikutwala ogenda otandika okunayiza embuto mbw'oyagala muzaalira abasajja bamufa abaana si kwe tubeere obulamu kwe butambulira owulidde oli ayinza okuba nga yagadde mukazi we nga tayagala na byakumuzaalira ebyo era omukazi gyakoma obutazaala ye omwami kiba kimukolera kati engeri gye kiri nti abaana bano munnaye tubazaala nga ba gavumenti era ne womukonako gavumenti ekwata kati omwana mulese wa gavumenti y'ekyalo yeggwe abaana baabo gavumenti ssebo kati nze nkubuulidde ekituufu nkuleetedde abaana nnyina yabalesaawo n'agenda lwaki tomututteewa gavumenti naye yagala kumugaana lwaki abaana tobatutteewa gye bazaala mukazi waabwe chairman buli muntu ajja ku kyalo mwe mumuwandiika okusobola okumumanya kati omukazi gwamanyi gyali n'olw'ensonga eyo chairman nze ogwange gukomye wano omwana muleese abaana sibakonyeeko balamu bulungi
mbakuleetedde ssebo nkuleetedde ebyana byammwe ebyensi naye kati sooka olindeko chairman n'atandika okupoloota omusajja ono yennyini tazaala abaana bano bw'aba afunye mukisa abaana ba gavumenti mbakuwadde abange bwe mba Katonda teyantegeka kuzaala nze siina gye mbatwala ono yagaa nze sisobola kugenda maaso nakuzambwa kati ozirese wane wange gwe baba kugamba gavumenti eba ne ssente eziyola abaana waliwo okuba ne gavumenti erina ssente ziyola baana kasanti ozaala kati yasooka n'amubuuza chairman ye teyatwalako kutambulako bweru alabe eddala oba azaala oba tazaala obusajja wo tebukuyambye yadde akati nebiri kati olira okujjerega bukuyambye mukozi ky'obusajja okimanyi nti okuze gy'emyaka gy'olimu ginoonya baana basobole okuba nga bakubeererawo kati daba bwogamba ti chairman newa akapindi kolumayo ebbanja mbwe emyaka gy'alimu gyakubeera na baana naye bw'atandika obba kusuulasuula awo abaana bakuze ng'ababo bakule nga bakuyita taata tolibagamba nti si gwe obazaala tukozesa amaanyi kye tulina okulabika nti mu buvubuka buno amaanyi ge tukozesa ge maanyi agali tweyimirira mu bukadde kati oli wano otandise okulingiza mu bukadde eka naawe nze saagala baana nze oba abaana sizaala ndekeyo era abaana bamwe baabo sina gye mbatwala gavumenti abaana bamwe mbaleesi enfirimu egenda maaso yentege Nisulu original names kati ssebo ne gavumenti ebaganye oba mubaleetawo oba poliisi bw'ogiwa baweeyo batandise babayita baana kati afundikira biyita bintu jawe ebintu byo nze tomalako mirembe saagala kumanyiira